etumedde omwana ne mwasa omutwe nga tewali musango gwonna. Abapoliisi bagamba nti tuli bafujjo tuvuga bubi, naye mwena muba mubiraba omulembe guno guli ku social media. Yes, mu mawulire agakagwawo ag'ennaku ampuliriza abalala bongedde okubeera nga battibwa poliisi wali kulaale eya President Kyagulanyi Center mu Mitembo bw'abadde ng'ava e Luweero. Wuliriza nnyo, waliwo olukwe pulaani enkambwe poliisi ebadde etambulira ku President Kyagulanyi Center mu. Waliwo amawulire agazze ku mmeeza yange nga galaga bano abasajja ba poliisi amagye gabawambye. Wuliriza nnyo, amagye gabawambye era ampuliriza mu kaseera mpawo kaaga amagye gennyini ge gagenda okubeera nga gatambula ne President Kyagulanyi Center mu. Bino byonna byatuukiddwako mu miitingi enkambwe. Olowooza lwaki? Kati ogenda kutuula owulire ebigambo. Waliwo olukwe butereevu olubadde lumaze okubeera nga lugwibwamu era olunaku oluwaliyo President Kyagulanyi Center mu okubeera nga ayambadde bulletproof n'okwambala helmet ebitayitamu masasi yamaze kubagulirwako nti abasajja essaawa yonna ng'oyolekedde e Luweero wandibawo okulya n'okkomba essowaani. Ampuliriza okumumiza omukka omusu. Kaakati nno bino byonna yabuguddemu bugwi lwabadde lukwesinziggu kyova olaba ng'ennyambala yakyuse. Ampuliriza era nkugambye nti waliwo n'omuntu attiddwa olwaleero era nga amagye gennyini ge gamutomedde emmotoka n'emulinnya omutwe bwetyo n'egobetenta era okutambula n'olunaku olwaleero. Ampuliriza waliwo amawulire agafulumye nga makambwe. President Kyagulanyi Center mu uw'omulabiraawo atambula n'emmotoka 40 kaakati ze bamutaddeko zonna nga patrol za poliisi. Ogenda biwulira emmotoka 40 kimaze okukakasibwa ze zimulondoola buli walaga, buli wabeera, buli wagenda ng'anoonya akalulu. Ebya dikiteeta ampuliriza byongedde okulanda, byongedde okwononeka. Ono essaawa yonna ampuliriza kaggwamu. Waliwo pulaani enkambwe, waliwo ebyama ebifulumye byogenda okulira, waliwo profiling enkambwe. Mwami Kyagulanyi buli watambula ng'akuba kampeyini tiya gaasi gwe bakuba, emigo gye bakuba abantu abakuba ba bullets, abantu bakuba amasasi ne battibwa, abantu batomera emmotoka za poliisi okubatta. Kaakati waliwo bwino ampuliriza omukambwe afulumye ng'ekkooti y'ensi yonna ICC ampuliriza ekawaŋŋamudde eno eggudde obutereevu nnyo neegamba buli bwino yenna aluma mwami Museveni, aluma gavumenti okutulugunya, okutta abantu, okulinyirira eddembe lyabwe. Ampuliriza kkooti y'ensi yonna egambye muleete bwino tuprofilinge. Essaawa eyengedde omusajja bandibeera nga essaawa yonna bamubeba. MP Nkeretanyi ow'akalungu ampuliriza South kaakati ebigambo ampuliriza ono akoze ekyafaayo ekitabangawo. Mukutu kwa EKTV Media Uganda ekigudde ku mwami Kyagulanyi wali e Luweero byonna ogenda bitegeera munaku olwaleero naye ampuliriza bw'obanga olimpya ku mukutu gwaffe nkusaba buswabinge ogwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master era ukoona ku video gikoneko ekigalo olwotwolekere mu waaka omuyitirivu ennyo wabula nga sina kutwala mu bibadde olunaku olwaleero byonna ne byenkunnyonnyodde. Kansooka butereevu nnyo nkuwa ku speech eya President Kyagulanyi Center mu Mitembo ate ampuliriza tukome olwogoote. Wano mu Buganda simanyi bantu ba Buganda no kye bakola Museveni kampeyini zaali zitandise wawo nga batugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gaasi, mwali temulaba kutemula bantu paka bwe twatandika okampeyini nga mu Buganda wano. Buli lunaku lwe tukola kampeyini batiya gaasi, buli lunaku lwe tukuba kampeyini batayo omwana wa Buganda, buli lunaku okuva e Kawempe bwe twagenda e Kawempe twagenda Mirembe naye mwalaba ku TV nga tuli ku kampeyini nga wano naye nga polisi bali eri basindikati ya gaasi makati mu bantu ne bakuba muganda waffe omutwe ne bagwasa omuvubuka bamuyita Kalungi Hassan bamukuba yabadde ku ndiri era yafudde olunaku lwaleero. Nga bwe mwalabye bwe twagenze eyiga ngera batemuddeyo omuntu nga ne lwalewedde ne bamukuba amasasi ne bamutta. Bwe twabadde Masaka emmotoka z'amagye zatemedde muganda waffe ne zimuyita ku mutwe ne zimutta. Olwaleero lwennyini wanezirobwe batomedde omwana ne bamwasa omutwe emmotoka z'amagye. Olw'eggulu omujja kuwulira ayogerera polisi ng'agamba ba NUP bavuga bubi naye tuvuga mu kkubo nga emmotoka yange ewonderwa emmotoka z'amagye n'eza polisi 40. Ezo si ambulensi wabula abasirikale badiployinza abasirikale buli lunaku. Gavumenti ya Museveni ekozesa biliyoni esukka mu 2 nga z'abasirikale kujja kulemesa Bobi Wine ku kampeyinga wano mu Buganda. Imwe
abali wano olunaku lwa leero Abaganda tulina enjogera egamba ekiteezaala ekyala basebo ne bannyabo bakitaffe abalwanira ensi eno abamu bayinza okuba bakaddiwa abalala baafa naye ffe bwe tuli ekitegeeza ffe bakitaffe ffe bannyaffe tetulina kuwanika tetulina kukakkana tiyagasi gwe batukubye zukuse ku makyanga kizibu n'okusitula omutwe naye omwoyo ogwo gututambuliramu ogutafa gwe guza okusisa olunaku lwa leero era nga njagala okubasaba abaana ba maama omwoyo ogwo gusituke nomu oluvannyuma lw'emyaka 40 oluvannyuma lw'emyaka 40 nga betwalowooza tebalwana kutereeza nsi yaffe kumbe baali bayita mu kitundu kyaffe baali balaba ttaka lye bagenda kubba amazima ga Katonda bagobya abaana ba Buganda ku mataka bonna ne gye twali twazika abantu baffe n'emirambo bagiziikulayo kaakati be bannannyini kuno balina ewaabwe balina n'ewaffe njagala mmwe abantu ba Buganda mbawe message eno kubanga nze njiwa abantu bonna bino mbibagamba manyi nti Museveni ajja kugamba buli wenjogera n'Abaganda bannange ng'agamba okusosola mu mawanga naye nze mwakyoli bampita Ogeng na Piem era nga bampita Okello Kuch ebusoga yenze engobi eteso nze enakuna mu balugwala yenze obini ekitegeeza omulama gwe tuliko gwa kugatta nsi yaffe naye nga buli bantu bonna bonna tulina okubamagamba ne bamanya ennaku yaabwe ne bamanya n'okubbibwa n'okunyigirizibwa n'okulibwa mu lukwe kye babakoze ekyo kirina okubayamba ne beerwanako baganda bange babuuliramu abantu beeruweeru okumala ebbanga ddene baatufufugaza ne batulowoozesa nti kiryoke okubeera abaavu kiryoke tugoba ku ttaka kiryoke okubeera abaddu ku ttaka ly'abajjajjaffe tekiri tekiri baganda bange tekiri naye tekisobola kukyuka paka nga mwerwanyeeko olunaku lwaleero buli kitongole kyawambibwa olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu ebyeruweero era nga ne wava ababaka ampuliriza ab'enjawulo kuno nga kuliko n'omubaka amayitwa nga Honorable Lutamaguzi kati njagala ompulirize bulungi nnyo gwatudde ku mukuto gwa AKTV Media Uganda owulire ebigambo ebitiisa ebigambo ebyewunyisa ampuliriza kubanga guno gwe mukutu gw'okugenda kwa emboozi zennyini zolina okubeera ng'otegera ezikwata ku nsi yo ng'abasajja tebasobola kubeera nga bakkiriza okubeera nga ozitegeera nga bayita ku mativi oba ku maleediyo kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwaleero ampuliriza mwami Kyagulanyi mumulabye ng'ayambadde bulletproof olunaku olwaleero era ng'ono ku mutwe ataddeko helementi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso tolowooza nti mwami Kyagulanyi ayagala nnyo okwambala helementi tolowooza nti mwami Kyagulanyi ayagala nnyo okwambala bulletproof nga bw'olaba abalala bonna abeesimbyewo tekuli n'omu ayambala yadde jaketi batambula freely tewali abagambako tewali abanyegako kubanga bakimanyi bali bonna mperekeze zennyini eziwedde emirimu bali abantu babiri abandi badde n'abantu oba oliawo ab'amaanyi ennyo naye ati bodda mu real sense oba mu reality omuntu omu yayina abantu abaddaladdala abaagala okulonda era abantu abawagizi bennyini abali serious ye mwami Kyagulanyi mwami Museveni abantu asomba basomba era nga bwe mukimanyi bakubisa abantu emiggo ne baleeta abaana b'amasomero ne babakuŋŋaanya okubeera nga naye awezaako naye nga abantu abaddala muntu omu yabalina mu kampeyini zino zitulimu ye mwami Kyagulanyi Ssentamu kati biro byonna nga bigenda mu maaso yamaze okubeera nga olunaku olw'eggulu afuna okulabulwa yafunye info oba intelligence yabadde emaze okubeera nga ekawaŋŋamula nti mwami Kyagulanyi weebeereremu gyolekedde eruweero jukira nti ono baali bagaana okubeera nga bamugulako omusango era ebigambo byayitingana nga bagamba nti yali agenzeko eruweero ku mulundi guli okulambula ku bawagizi be ampuliriza mbu ono yava nayogera ebigambo ebyali bikuma mu bannayuganda omuliro mujjukira mwenna lwe yali eruweero nga yeesibye olubugo era abataka ne bamukwasa effumu n'engabo ebigambo byayogera era nga bino byalimu okwavuwaza bannayuganda mwalimu bannayuganda abattibwa mu lutalo mu bitundu ebyeruweero n'okubeera nga abaganda naddala balwana ne mwami Museveni mu bitundu ebyeruweero tebafiiriddwako kaakati nno ebigambo bino byasikula abasajja emmeeme kubanga mwami Kyagulanyi alinga yali azuukusa abantu abeebakedda nga tebamanyi kigenda mu maaso na ku nsi nga bali mu mboleera bafuluuta kaakati nno ebigambo bino byatuuka okubeera nga bibafuukira ettabbu era babyogererako ebbanga lyawera mpaka lwe babigwako lwe babivaako kaakati nno olunaku olwaleero mu matumbi g'obudde nga tebona bakwera nga bukya bw'atyo mwami Kyagulanyi yabadde amaze obeera buterevu nnyo ng'afuna security alert oba information
oba eggulire ery'ekyama nga liraga nti gyalokedde wagenda kubeerayo okuyiwa omusaayi era nga wenjogerera nkutegeezeza nti waliwo attiddwa ampuliriza emmotoka y'amagye bwetyo bwe mutobedde n'emubetenta omutwe nga bwe gwalina okuba komuledi abalala mu 2 abattibwa. Bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza njagala nsooka nkutwale mu mboozi eno katono nnyo nkomewo nkubuulire oluseregende lw'emmotoka 40 lw'owulidde Mwami Kyagulanyi olumulondoola buli lunaku kira siku. Kyagulanyi Ssentamu ataddemu bulletproof. Ataddeko bulletproof. Byenda bawana atuuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amaze okuteekako bulletproof omulundi ogusookedde ddala mu kampeyini. Bulletproof kitegeeza ki? Ke kakooti akampuliriza akatayitamu ssasi. Akataddeko agenda Luweero ataddeko bulletproof vest. Kyagulanyi amaze okuba nti ateekako ne bulletproof element ku mutwe. Amaze okulabika nti ateekako era abawagizi b'ekibiina kya NUP bagambye kyekyo tulabika tuyingidde a very critical phase ya campaign. Kyagulanyi Robert Ssentamu bulijjo munnanga abaddenga mu masuuti nga mwasinziira okusiimula tiya gaasi kati katugambe nti akitadde ku level bandala kibayita level endala wona mpuliriza ng'afuluma mu maka ge agenza ayambadde akantu n'omutwe n'aguteekako osaaga n'omutwe n'aba nga amaze okulabika nti agusabika omukulembeze w'ekibiina ekya NUP ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Of course simanyi nsonga lwaki kino akikoze naye nga Kyagulanyi amaze okuba nti ateekako bulletproof vest ng'agenda wakati mu Kawenja ayingidde district ampuliriza ey'Oluweero olunaku olwaleero. Kakati agenza byogera nga poliisi olunaku oluyise yategeezezza n'egamba nti tegenda kuttira muntu yenna ku liiso oyo yalabika nga amenya amateeka wakati mu kampeyini nga bwe zibadde zigenda mu maaso n'okuba nti zitambula akadde kano kennyini. Pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Kyagulanyi ayingidde district eno y'e Luweero wakati mu Kawenja olunaku oluyise yabadde mu kitundu eky'Ekira municipality ne Kyaddondo East Constituency district ey'e Wakiso era ng'eno okuva ku makya paka gye bwazibidde abagizi b'ekibiina ekya NUP babadde bafaafagana ne poliisi oba poliisi ng'efaafagana nabo wakati mu bakugira okutambula naye n'okuziba enguudo oba okuzibulookinga eziwerako mwabadde tebaagala Kyagulanyi agende mu maaso nokuba nti munnanga ayita. Kale nno tetunnaba kumanya nti confrontation zino ezibaddewo wakati w'ekibiina ekya NUP ne poliisi tetumanyi oba ze zimuwaliriza naye nga Kyagulanyi amaze okuteekako bulletproof vest, amaze okuteekako bulletproof element ku mutwe. Yeyongedde n'Okawenja ayingidde district ey'e Luweero. Eruweero eyo gino Museveni gye yalwanira. Katono ye tagenze kulwana agenze Kawenja buwenja agenze ne bulletproof vest. Kakati jukira nti Eruweero wano wagenze Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. Eruweero yemu ku district gye yasinga okuba nti awangula kubanga constituencies zonna ezikola Luweero ne woman MP Kyagulanyi yaziwangula era NUP yefuga Luweero. Luweero General Museveni yalwanira ekitundu ekyakatika mu South Constituency it is NUP be bali ampuliriza mu kintu. Ekitundu ekyakatika mu North Constituency NUP yeri mu kintu Luweero. Ekitundu ekya Bamunanika Constituency NUP ampuliriza yeri mu kintu. Woman MP Luweero District NUP yeri mu kintu. Kakati kwegamba nti mu kulonda okuwedde NUP wanampuliriza Luweero yafuna 100%. Kakati Kyagulanyi azzeeyo Okawenja. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso amawulire mangi munda mu ggwanga Uganda wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa oba ekikwasa ennaku oba ekyennyamiza amawulire mangi naddala ago agatambulira ku nkyukakyuka nga amawulire gano si malungi yadde n'akamu n'akatono era nga nkutegeeza butandikidde akatambi kaffe ak'olunaku olwaleero ampuliriza nti Mwami Kyagulanyi ayolekedde obulabe obutabangawo, ayolekedde obuzibu obutabangawo era bannankyukakyuka mwenna
bali munda mu ggwanga Uganda bepona abo abali bweru w'eggwanga Uganda njagala okusinzira no mbategeeze nti waliwo okulya n'okombeso wani kakati ate ko twolekedde mumaze okubeera nga mukiraba nti mu bitundu ebyebusoga waliwo omuntu eyattibwa era ng'ono yakubwa masasi ab'ebitongole ebikuumaddembe bwatyo n'afa mu kampeyini okusinzira ku mawulire galaga era bano mu bitundu abamu balabiddwako e Masaka n'amaaso gaabwe omusajja Comrade agamba abasajja abakwata mundu nga bwondaba wano ndi musajja mukulu era bingi byemmanyi wadde nga sisa mulonda bigambo okuliba military abamagye era bebatta omusajja mu nnyendo yeesigira omuntu eyagenze neyeesolosa munda amaze okubeera nga attibwa mu bitundu ebyenalufeenya era nga attibwa kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza eno kigamba nti bannayuganda bangi abaatulugunyizibwanga munda munnalufeenya ono era nga bangi okusinzira ku ebyo byagenda mu maaso gye buvuddeko ekitundu ekya Buganda nti bangi bakafiiramu munda mu kifo kitundu ekya Nalufeenya kino kyaviirako okubeera nga bateekawo akazito ekifo kino ne kiggalwa wabula nga wenjogerera ampuliriza wulira ekibiina ekya National Unity Platform bepone President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akulembera ekisinde kino oba ekibiina kino ekya NUP kaakati nno tulabye mwami Kyagulanyi ng'atalaga eggwanga lyonna n'agendako mu Maserengeta n'agendako ne Mambuka n'agendako obukiikaddyo n'obukiikakkono eri ewala sitegeeza Busoga kaakati nneeno tetuwalabayo omuntu n'omu yattibwa ab'ebitongole ebikuumaddembe so nga ate baba bageraageranya bakugamba nti abantu bakyasinze okusembera oba okuŋŋaana nga mwami Kyagulanyi atuuse mu kifo ekimu ba bitundu bya Arua naye ekikwewuunyisa nti ebitundu eno tewali muntu yattibwa kaakati nno kyannaku nnyo nti abantu batandise okubeera nga battibwa n'emballa abantu baali bayitirivu nnyo tewali muntu n'omu yattibwa Busia abantu baali bangi nnyo tewali muntu n'omu yattibwa ebitundu eby'omubaka amayiddwa nga Honorable Robina Nabbanja Musafiri ebyeyo Hoima nayo abantu baali bayitirivu nnyo tewali yattibwa kakati ensi yeebuuza lwaki mu Buganda abantu bano buli kampeyini kati buli lunaku wabaawo attibwa ate nga attibwa abasajja bamukwata mundu wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nakutegeeza nga tutandika nti poliisi ebadde tambulira ku mwami Kyagulanyi eyamuweebwa ab'ekitongole ekya Electoral Commission ampuliriza era ng'abantu abalala bonna abeesimbyewo bwe baaweebwa bakuumaddembe bano kaakati amawulire ensonda zaategeezeza butereevu nnyo nti abasajja bano UPDF yamaze dde okulayira n'ekomba kwebaza eriibwa bano bawambibwe era nga UPDF yegenda okwetika eddimu lino mbwe ery'okutambulira ku mwami Kyagulanyi oba oliawo mu kampeyini zino ze tulimu kino nno kikulekawa kino nno kibuuzo kinene ddala. Breaking news amawulire ge tulinawo UPDF egobye poliisi ku byokwerinda bya mukulu Kyagulanyi Ssentamu ambalirizaako nnyo nate akawungezi k'olunaku olwaleero eddakiika ziri 33 zokkiza keegaana essaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 30 mwezi gwa 11 omwaka 2025 nze musajja wa Kabaka the Energy Master Chopper Uganda mpita 11 UG now webuzibidde akawungezi k'olunaku olwaleero nga ekitongole ekya UPDF kivuddeyo ne kirumiriza ekitongole ekya poliisi munda mu ggwanga lya Uganda okubanga beetumiikiriza ne bakola ebyo biba bitabaweereddwa. UPDF egamba nti obatuukidde okweddiza obuyinza obwa security ya mwami Kyagulanyi nga enfundwa nnyingi zirabiddwako nga poliisi mbunga ekola obuvuyo ku Mr. Kyagulanyi yennyini kootekana abawagizi be ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Tunajjukira olunaku olw'eggulo mu bitundu twabadde emitundu eby'e Masaka ekitongole ekya UPDF era still baakedde kwebungulula amaka ga Mr. Kyagulanyi era yabadde asimbula ekigere okuva emagere mu makaage okwolekera ebitundu eby'e Masaka. UPDF yatutte obuyinza oba obuvunaanyizibwa obwo obw'okubanga abamuwerekera bwe buzibidde akawungezi k'olunaku olwaleero Sande nga UPDF evuddeyo mu butongole neetegeeza nti okutandika n'olunaku olw'enkya baakugenda mu maaso kubanga batwala obuyinza oba nga beddiza ebyokwerinda bya Mr. Kyagulanyi. Munnayuganda osobola okulya bino n'ogamba nti lwaki era kize kitya nsanyuke oba nkaabe wuliriza bulungi. UPDF kitegeeza ki okujja mu kaseera kano okuvaayo okulaga bannayuganda nti ebikolwa bya poliisi yo nga UPDF ebivumirira ebyokuba UPDF kuba ebineetegeeza nti poliisi ebadde etuuka n'okugaana Mr. Kyagulanyi okwogerako n'abawagizi be mu makubo eyo gy'ayita. UPDF egamba kikyamu era poliisi tefunangayo oda yonna ku nsonga eyo. UPDF era erumiriza poliisi nti babadde bafulumya n'omukka ogwa tiyagaasi mu kaseera we gubadde guteetaagisa
nti bagenze okulaba ebintu ebyo nga polisi ya ggwanga lya Uganda yandireetere eggwanga Uganda obuzibu oba okusuula nyaffe Uganda mu kabasa. So UPDF kudde netegeeza nti bazze okubanga bajja weeru oba okukomyawo emitima gy'abanna Uganda naddala mu kaseera kano aka campaign ezigenda maaso era omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Naye munna Uganda nga nfudde mu kiti ky'amawulire oba munnamawulire n'ennyimirira nga nze musajja wa Kabaka 11 munnakibiina ekya NUP. Njagala otegeere bino. Twenza sagala ojaganye, sagala otuuke ogambe nti UPDF olaba etuse erabye nga polisi byebadde gyekola si bituufu. Njagala osooke oteeke mu bwongo obwo kyogamba UPDF yakalaba kati nti polisi ezze etulugunya aboludde oluvuganya gavumenti naddala Mr. Kyagulanyi okuva kampeni zino zatandikira. Ye UPDF kyetegeeza ebirabye kati nti waliwo tiyalaba tiyategeerako nti waliwo bannakibiina kya NUP abakolebwako obulumbaganyi mu bitundu eby'embalala. So muna Uganda njagala nga tunakyamuukirira olwa polisi okuvayo nti olwa UPDF okuvayo nesuubiza banna Uganda temugenda kuddamu kulaba tear gas wakyeyo noonere era abawagizi ba NUP lindako okujaganya kubanga kano kandiba akakodyo akategeke oba kandiba nga akabadi kebabadese okubakwata mu maaso mwenyumirize mu UPDF kituufu olunaku olw'eggulo nga tuli mu bitundu eby'e Masaka tewabaddewo nnyo kusika muguwa kw'amaanyi wakati w'abawagizi b'ekibiina kya NUP kwoteeka n'ebitongole ebyokwerinda kubanga nkutegeeza nti obwakeredde amakya g'olunaku olw'eggulo nga tugenda ebitundu eby'e Masaka ekitongole ekya UPDF kyasuze magere nga kirindiridde omukulembeze era lwajjayo omutwe bw'ati bamugoberedde mpaka gye twakomye n'okumukomyawo still era babadde mu bitundu eby'e Busega mwalabye amagye gabadde mangi bamuyisizaawo speed neyeeyongerayo. Kati UPDF esawa zino Uganda kyentegeeza sagala okyamuukirire lwosanyuke ogambe nti UPDF tetugenda kuddamu kulaba tiyaga kisoboka obutaddamu kumulabako naye weeraliikirire kubanga UPDF yandibanga eyingidde akalulu ka 2026 mu style kankaddemu kano kategere bulungi oyinza okuddaawo n'osagambiza naye kyandibanga eno yennyingira ya UPDF mu kalulu ka Uganda aka 2026 ennaku ntono nnyo omu bannamagye omukyala amanyiddwa nga yani omukyalo oyo yavayo n'ategeeza Narweiso ziti Narweiso yes ye Narweiso yani Nakalema yavayo n'ategeeza eggwanga nti teri munna Uganda bw'onoomala okulonda tambula ogende UPDF ejja kukuma akalulu. Munnayuganda osobola okwebuuza UPDF ekkirizibwa okwetaba mu kalulu k'eggwanga Uganda yes ssemateeka ayina wagikkiririza naye wagikkiririza wewasembera terina kuwamba terina kusala era eyina emitendera gy'alina okuyitamu okujja okwenyigira mu kalulu k'eggwanga Uganda. UPDF esobola okuyingira mu kalulu nga polisi nga waliwo akaseera akakazigizigi ddala akatuusa okulemerera polisi newanike omukono nesaba UPDF ejje bayambeko naye ebbanga lyemala nga polisi tenalangira nti tulemeddwa oba nga tunalaba mbeera yakazigizigi gwe munnayuganda gwandaba kati kitegeeza nti UPDF erina kusigala nga eri mu byayo mpaka ekitongole kya polisi wekigiyitira ejje ekiyambeko. So munnayuganda ndowooza saagala weerabire baani bakomanda ba UPDF baana abagikulira waggulu na baana abagirimu lindako okusanyuka kyandibanga UPDF emaze okubanga erangirira obanga esula indicator eyagala ebasiigire ekifaananyi ekirungi ntolaba ffe tuli mu mikono gyammwe okuva twatekinga over ate waliwo mbeera yakusika muggwa gye mulabye mu campaign. So kitegeeza nti ne mu kulonda sawa y'okulonda UPDF ejja kubagamba nti bwe twabadde eri mu kaseera k'okunoonya akalulu twabayisizza mutya kitegeeza nti eri mu bakuba oba eri mu batega kabadi mugibuukire then kusaweera esembayo ate emala ebeefuulire. So ge mawulire ago tambuza video abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform amawulire gano gammwe gabakwatako nnyo. UPDF okutandika n'olunaku olw'enkya nga twolekera ebitundu ebyakira kaso mu Sisi John mu Wadanku nnyingi UPDF egamba nti yegenda okubanga era yatekinze dda ebyokulinda bya mukulu Kyagulanyi. Bagambye nti polisi tegobeddwawo wabula temwewunya kubanga mubalaba nga weebali naye tebagenda kuddamu kulabika kukola fujjo ku muwagizi wa kibiina kya NUP yenna bagenda kubeerawo naye nga bagendera wansi w'ekitongole ekya UPDF. Kangendera ku mpira gwa Seno then tujja kuba tukomawo olunaku olw'enkya nga twolekera ebitundu ebyakira municipality oba ebendobende erya Kyaddondo East
neyanziza nnyo atakumira mpera bankumire Ssaabasajja Kabaka wangaala. Kakati nno byebimu ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Ampuliriza ekitongole ky'ebyokulonda bwe kiba nga kyakwata poliisi butereevu nnyo ne kibaga nti mwe mutambula ne Mwami Kyagulanyi okumuwa sapooti, okumuwa obukuume, okumubudaabuda n'okubeera nga mumubugiriza mu mbeera yonna yonna ebeeriwo. Kaakati nno saagala weerabire nti abantu bonna abakuuma Mwami Kyagulanyi naddala abo bakanyama be oba oliawo bano abasajja be baasooka okwera. Jjukira nti batandikira ku Eddie Mutwe eyali akulira security yonna eya Mwami Kyagulanyi. Kaakati olwo ne bagenda nga bakwata omu ku omu mpaka bonna nga babamazeewo. Tugenda okutandika okubeera nga ampuliriza tuyingira campaign bano abaali bakulirira security team yonna eya Mwami Kyagulanyi nga bamaze okuwambibwa bepo n'okuggalira munda mu makomera, nga kitegeeza nti ekitongole ky'ebyokulonda abasirikale bekyali kiwadde Mwami Kyagulanyi be baali balina okubeerawo okukola ennyo obutasamu oyo okulaba nga kampeyini zino zigenda bulungi, nga kandidenti tatuukiddwako buvune bwonna yadde obuzibu bwonna, wabula biro byonna nga bigenda mu maaso. Ampuliriza kaakati nno amawulire gawulidde ng'amaze dde okubeera nga gafuluma nga gakulaga nti n'abo abaaweebwa eddimu lino ery'okukuuma Mwami Kyagulanyi kaakali ate baali tikkuddwa dda nga baali batikkuddeko be basajja bamukwata mundu abannamagye oba oliawo abamilitale ba SFC bepo n'abalala abagwa mu kkowe eryo, nga bano baasazeewo okwetikka eddimu lino bukookuube mpaka omukulonda kuno lwe kulituuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka ogujja omwezi ogwa January. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olaba tiyaggaasi oyo akuba mu bantu abali mu kulaale nga Mwami Kyagulanyi ali mu kwogera, tebavumye muntu, tebakubye muntu, wabula okubakubamu omuko ogubalagala abantu abatalina buzibu. Era nga wano ku lunaku luno twalaba ebitundu byali by'ebusoga eyo gye twalabira omukyala eyali omukadde eyakuba tiyaggaasi nga bw'olaba mu katambi awo gwe baali basitula oyo omukyala omukadde ayetasobola kubeera nga yeeyamba eyayambibwa naye ng'omukyala ono yali ali myaka ampuliriza egikunukiriza mu 8 abasajja batasaaga bwe bati bamukuba tiyaggaasi. Era tetumanyi oba omukyala omukadde ono embeera gy'alimu ekyasobola okubeera nga ewomya nakabululu, kubanga ekyamutuusibwako okusinziira ku baaliwo bagamba nti yafuna obuvune obwali obw'amaanyi ennyo ku magulu ge, ng'oggyeko obuvune n'afuna n'obukosefu obw'amaanyi ennyo ku bulamu bwe, kubanga ono akaddiye mukazi wattu ng'ebyokubeera ng'omuggyako oxygen kyali kya nnaku nnyo okusinziira ku byali bigenda mu maaso. Era bino byonna ebigenda mu maaso okusinziira ku musajja ono gw'ogenda okulya ampuliriza, waliwo okulya n'okukomba essowaani nga bwe nkutegeezezza nti kaakati omusajja Mwami Kyagulanyi yamaze dde okubeera nga akuba akasimu eri ku kkooti y'ensi yonna era emisango ampuliriza essaawa yonna egya Mwami Museveni gyandibanga kitandika okubeera nga giwulirwa. Era enzigi zagguddwawo dda kubanga baategeezezza ba kkooti y'ensi yonna nti munoonye buli bujulizi bwonna bwe mulaba mu profilinga buli kimu ekisoboka. Tulina ebya 221 twabifuna dda. Kaakali bwe mbanga musobodde n'omwaka guno mu profilinge mulete bwino oyo bwe kataligirya omusajja bandimwebegajja, omusajja bandimwetikka, omusajja bandimuwalawala. Ebigambo bino ampuliriza njaga nnyo tukkirire mu mboozi eno ne comrade osooka biwulire ate nkomewo. Kyagulanyi alina akantu kaakola abasinga obungi kumwe temujja kategeera. Kyagulanyi alina profiling gy'akola, agamba bannamawulire temujjaako kamera zammwe muzitunuze mu bantu abakola ebikolobero. Omanyi lwaki? Kubanga gavumenti ejja kukyuka essaawa yonna. Mwekyo kibalemye okutegeera. Mwe mulowooza nti Museveni yajjayo enjuba, era mwe mutulowoozesa okubeera nti mulowooza nti omuntu abadde alina amagye gonna nga asobola okukola buli kimu kyonna n'akola n'atowa order, oyo yagenda okufuga mpaka. Si bwe kiri. Tulabye abantu ab'amaanyi, twawulira abantu ab'amaanyi, tusomye ku bantu ab'amaanyi nga buli yali akozeseza ku kibuli yenna is no more. Njagala ombulirewo omuntu eyakozesa ekibuli mu bantu n'amalako nabo. Just mbulira bubuulizo ngambe nti Gaddafi yakozesa ekibuli, Hitler yakozesa ekibuli, Nebukadneza yakozesa ekibuli, Saulo yakozesa ekibuli. Gwe mbulirayo omuntu omu yekka eyakozesa ekibuli. Mujjukira kabaka eyali agala okutta Moses, mumujjukira? Mama wa Moses n'amuteeka mu kibaya n'amuteeka ku nnyanja. Abaana abalenzi bonna ne babasanjaga ne babatta ne babamalawo. Moses teyamala n'akula.
Moses teyamala nakola ebintu Katonda ebyenjawulo byali agala akole. Kati mwe mutulowoozesa ki okubeera nga mulowooza nti bwe muba muyina amagye, muba muyina tanka, muba muyina tear gas, muba muyina buli kimu temugenda kufuga ensi mpaka. Tekisobokera temugenda kukirizibwa. Tekikirizibwa ate temujja tutiisatiisa wano. Temujja tutiisatiisa. Eryo eggwanga lyaffe mwe tukulidde era tuli bannayuganda. Abaana abali ku kyeyo n'abaana abali ku ground. Fenna tuli bannayuganda. Tulina okubeera nga tugabana ku ggwanga eryo kyenkanyi. Temugenda kututiisatiisa wano, tewali muntu gwe mugenda tiisatiisa. Mbwe simanyi ba Tusi Dynasty. Fuck you Tusi Dynasty motherfuckers. Simanyi Tusi Dynasty. Mugende mufuge wammwe koma nnyoko. Temugenda kutiisatiisa wano munnayuganda yenna. Temugenda kututiisatiisa. Omanyi mugenda ne mutulowoozesa nti mwe mutegeera nnyo. Buladi. Njagala mbabuulire ekintu kino. Abasajja ab'amaanyi babaddewo. Abasajja ab'amaanyi bavuddewo. Era bali baawo. Kati temulowooza nti ab'amaanyi bakomye ku bijina emirembe gyaffe oba ku mirembe gyammwe oba ku mirembe egijja tebajja kubaawo. Buli mulembe Katonda ayina abantu baasitula. Ekyo kyagale oba okigaane. Your heart is your resilience. Ekintu ky'osobola okukyusa mu bulamu buno bwe buta giving up. Big up Kyagulanyi. Omusajja oyo atomedde buli muntu yenna musala maaso. Omusajja oyo atulaze nti buli kimu kisoboka. Bannayuganda musituke. Bannayuganda ku ssaawa eri sikati naye ku ssaawa eri ng'abasajja abo beemamaza bazannyidde mu kalulu kaffe. Bannayuganda musituke. Eryo eggwanga lyammwe, eggwanga eryo mulina omugabo ku lyo. Totunuulira nze ataliiyo, totunuulira muntu yenna yenna akubeera nga akumotivatinga ataliiyo ku ground. Kozi muganda wange si ffenna nti tunaalifuluma. Gwali ku ground lirwanirire. Si buli omuntu agenda kubeera ku ground asobola okukola mu bye musuubira. Naye nga mmwe abali ku ground abalaba embeera nti si nnungi musobola okwekumaakuma ne mugamba mwana tukoze tutya okulwanirira eggwanga lyaffe. Mubeere bulungi bannayuganda. Tubaagaliza bisinga. President Kyagulanyi forever. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda ampuliriza saagala weerabire nti okulya n'okkomba essowaani era nga bannayuganda bangi oba oliawo abali mu buzibu obw'ekyalo ennyo beppo n'abo abali munda mu makomera abaasibwa nga waliwo n'abo abaabuzibwawo abatamanyikiddwako mayitire okuva emyaka eyo egy'j2020 nga naguno gwaka tebaddangamu kubaako kya mulubaale. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti amawanga mangi oba oliawo essaawa zino agaguddemu obusambattuko era ng'obusambattuko buno buvudde ku bannansi okwesuula mu jjulume okwekumamu ogutaaka kaakati okwesala akajegere oba kye twandiise okwerya omuguju. Muganda wange Kakeeto bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okulabula ampuliriza okumaze okubeera nga kwolekera eri omukulembeze General Museveni wa ggwanga Uganda. Kakati nno ng'okulabula kuno era bamuwaddeko ekizampo oba oliawo ez'abasajja abaalozeza ku bantu ku bukambwe era ng'omwaka guno gwokka ampuliriza gwe tulimu nga teguna bakwera nga gufundikirwa oba nga tuguvuunika Mukama bwana bakkiriza tulebe abakulembeze bangi abawanduddwa mu ntebe ne bakunkumula omukono mu kibya naye nga bino byonna bikulembeddwa bannansi b'amawanga ago ag'enjawulo. Kuno nga kwaliko n'eggwanga erya Nepal Prime Minister waabwe amanyikiddwa nga ampuliriza omukulu ani munanzijukiza eyakunkumula omukono mu kibya era ng'ono baasobola kumutwalira mu kiwiruba. Kakati nno bino byonna betwolekedde munda mu ggwanga Uganda era ng'obunkenke buyitirivu nnyo munda mu gavumenti eya General Museveni, munda mu gavumenti ne mu kibiina ekya NRM oba oliawo ekiri mu ntebe ennene ey'eggwanga Uganda. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ne ku lukalu luno lwa Afrika abakulembeze bangi beppo n'oyo atuliranye munda mu ggwanga eya Tanzania eyaloza ku bukambwe omukyalo ono Samia Suluhu era nga wenjogerera ono yamaze dde okubeera ng'asamonengibwa ekkooti y'ensi yonna ajje annyonnyole obukambwe gye yabujja okutandika okutulugunya n'okusanjaga okutirimbula abantu ng'eyabatonda oba ng'amanyi bwe batonda wadde nga yabakulembera munda mu ggwanga erya Tanzania. Jjukira nti eno wattibwa abantu abasukka mu 2,000 oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo omukyalo ono bwe yeerayiza ng'amaze okusiba bonna abaali mu muvuganya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buno obubaka mbufunye kiro saagala kusula nabo nga sibubawadde tambuza video. Munnayuganda wenna ndaba era mpuliriza obubaka bwenfunye buŋŋamba nti nga bwe wakyawa sitaani bw'oba okyawa omuntu ayitibwa dikiteeta. Nkikuddiremu amagezi gazze
nga bw'okyawa sitaani bw'oba okyawa omuntu ayitibwa dikiteeta kubanga dikiteeta ne sitaani omu alabika yazaala munne. Dikiteeta azaalibwa sitaani tazaalibwa muntu ye mazima. Bw'oba omanyiyo omuzadde ku nsi kuno nga yazaala ekitonde kye bayita dikiteeta manya nti oyo eyazaala ekitonde kino naye sitaani. Dikiteeta azaalibwa muntu azaalibwa sitaani ge mazima. Dikiteeta aba mwana wa sitaani aba mutabani wa sitaani aba muwala wa sitaani yetibwa dikiteeta. Nga bw'okyawa sitaani bw'oba okyawa ekitonde kiyitibwa dikiteeta. Omanyi lwaki? Badikiteeta babeerawo nga balaba bannaabwe ensobi ze bakola. Badikiteeta bannaabwe nga batunula bwe bati amagezi gaabwe amasiru nga gabagamba ebyo wano ewange tebisoboka. Kankuwa ekyokulabirako. Tunuulira dikiteeta afuga ewaffe e Uganda. Otunule afuga e Kameruni. Ekiri mu Kameruni afuga e Uganda akiraba. N'entabwe kwe kyavudde yagitegedde nti babadde bantu kuvayo ne balonda mulala byabakama waayo n'alangirira mu dikiteeta nti yawangudde. Ekyaddidde bantu kugenda kukuba okukola ki? Kwekalakaasa. Oba kitegeera? Kati dikiteeta olw'amagezi ge amasiru g'ayina naye kyeyalabye Kameruni wallahi billahi tallahi kyagenda okukola e Uganda. Tugenda vayo tulonde mu bungi tumuwangule byabakama amulangirire nti awangudde naye ng'akimanyi bulungi nti bamulangirira ekiri e Kameruni kyekiddako naye agamba awe Kameruni musiru nze kyewange wano tekisoboka. Ekisinga okwewuunyisa nti n'abawagira dikiteeta amagezi baba bagafaananya. Ogenda n'ogamba omuntu essaawa n'ogamba nti omusajja emyaka 40 ng'atufuga. Enzija ye mwagiraba. Bakitaffe baganda baffe ne bannyaffe baatirimbulwa. Emitwalo 40 bali luweero bafu. Obuwanga buli luweero bafuka bya bulambuzi. Omuwendo gw'abo abaafa omusayi gw'abo abaayika tegumala kutusasulira musayi gwaffe butayiika. Mwagala naffe amale kuyiwa gwaffe alyoka ave ku bukulembeze. Oyinaga nti mumulekeo temumwogera nako. Myaka 40 akyalwanira obukulembeze awuli abwetaaga. Bw'omugamba nti tugenda bw'agaana ovaako mirembe tugenda kwekalakaasa nga bwe tulabye wala bakikoze naga nti ali tekisoboka wano nammwe. Oyo bia wa Kameruni civilian si mujaasi. Ono waffe mujaasi temusobola ne mwekalakaasa temumusobola. N'omugamba abajaasi tebabajjaako ng'akubuuza ataani bw'omugamba nti ate Bashir. Abali Bawarabu balina emitima migumu. Kyovola nti Bashir basobola omujjako nemwe Abannayuganda muli batiitiizi. N'omubuuza nti fe abatiitiizi si ffe twaleeta ono gwe mulaba ng'ow'amaanyi. Fe abatiitiizi yoga nti Museveni abamulwanirira okujja kubeera pulezidenti yabajja bweru wagwanga tebaali Bannayuganda. Naga nti abo baafa bali be baali bajjadde bakadde ffe baali abagumu nemwe muli batiitiizi. N'omubuuza ate ffe twava mu baani? Abo boyita abagumu naffe mwe twava. Ate ffe tubasinga kubanga tugatta ebintu bibiri tuli bagumu ate tumanyi. Bo baali bagumu naye nga tebamanyi na kye balwanirira nga ne kye baagala tebakimanyi. Neffe tuli bagumu ne kye twagala tukimanyi tetukozesebwa nga bwe babakozesa ensobi. Kitegeeza tubasinga. Oba kitegeera okumanya dikiteeta abasitaani kankubuulira amazima. Bashiri yavaako nga Museveni alaba. Bwe yavaako ebyaddirira mu Sudan mpaka kati effects za Bashir okweremeza mu buyinza zikyakosa Abasudaani. Effects za Bashir okweremeza mu buyinza zikyakosa Abasudaani. Nabwe kityo era ne Museveni yagamba nti effects ze ez'okweremeza mu buyinza zisigale nga zikosa Abannayuganda emyaka n'emyaka nga ye yafana dda nga twamuziika dda n'avunda nga n'abaana be ne famire ye badduka dda bali weeru wa ggwanga naye nga Abannayuganda abanako abatenda gye balaga nga bali mu kubonaabona olwa effect za Museveni okweremeza mu buyinza. Kyanoonya ffe Bannayuganda tulina omukisa gumu gwokka nti tugenda okubanja obuwanguzi bwaffe nga gwe tulonze awangudde waali tumulina. Abe Sudaani obuzibu bwe bafuna kwekalakasiza mu budde obutaliiko agamba nti bwe tuwangula ono yafuuka pulezidenti. Mu kwekalakasa kwabwe bwafundikira obuyinza bugudde mu mikono gy'abasirikale nga mikono gy'abasirikale nga ate nabo bazze mu kubulwanira. Ono abwagala n'oli abwagala buli omu ayagala abeere pulezidenti abaali abasirikale ba Bashir. Ekyaddiridde mu kimanyi baatirimbudde abantu abakunukiza kumpi mu 7 mu kiro eki naye nga babatira ki balwanira buyinza. Lwaki? Nti obuyinza Abasudaani beekalakasa nga bagoba Bashir naye nga tebamanyi ani agenda okuddawo.
kati ffe enjawulo gye tulina tiffe tugoba Museveni nga tumanyi n'agenda okuddawo gwe tunaaba tulonze ng'awangudde Kyagulanyi Ssentamu gwe tujja okuba nga twagala mu buyinza. Teriyo omusirikale agenda kwepanka mbu awambye obuyinza atekinze ova embeera emala okudda mu nteeko. Ffe teri mbeera kudda mu nteeko mpaka nga gwe tulonze amaze okulayira ng'ali mu ntebe atudde awo embeera eryokedde mu nteeko. Teri mujaasi agenda kuwamba Uganda mwawamba obuyinza bwembeera emala okudda mu nteeko. Tetusobola kikola kubanga emikisa gyabo bonna abayinza okuwamba baana ba dikiteeta, bakozi ba dikiteeta, abategeera nga dikiteeta. Ate tugoba dikiteeta ate ng'oleeta abo be baba bakwata obuyinza tetujja kikkiriza. Oba okitegeera nziramu kasembayo nga bwe wakyawa sitaani bw'oba okyawa omuntu ayitibwa dikiteeta ziri sitaani. Kiruluuta Nkerettanyi wa National Unity Platform kati amaze okutuuka. Olw'okuba atuuse kikeerezimukko tugenda mubuuza ekibuuzo kye tubuuzizza abala bonna akiddemu mu ddakiika 2 zokka. Gwani lwaki olowooza gwosinga okuba nga gwosaanidde okukulembera abantu b'e Kalungu East? Nsanyusa okulaba ssebo, tandikirawo eddakiika 2. Neyanziza nnyo neyanzege omukisa guno ogumpeereddwa abalabi baffe ababukedde TV n'abawuliriza baffe ababukedde Fama yonna gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza mwebale nnyo. Erinnya yenze Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi flaga bearer wa National Unity Platform ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kalungu East Constituency. Mpulira nti yes nze nsaanidde olw'ensonga naddala mu kiseera kino nga butukimanyi nti eggwanga lyaffe Uganda ebitundu ebisoba mu 8 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 35 ate nga be basinze okulyaza amaanyizibwa naddala abo abalowooza nti batwala obuyinza obw'eggwanga lino. So nvaayo ng'ekifaananyi ekyaba abangi okuteekawo essuubi nti naffe oba oliawo tusobola ate mu ngeri y'enjawulo n'okulaga nti osobola okuva from nowhere n'ofuuka omuntu ow'enjawulo, okulaga oyo omwana omuto akulidde mu kyalo akulidde mu nnaku ey'enjawulo okumulaga nti kisoboka era osobola okuba ng'osaanidde. Luli bwe twalinga abato twalowooza nti politics w'abasajja banene basajja bawanvu, naye twagenda okukizuula nti oba oliawo abo be twali tusuubira nti be basaanidde okukola ebituufu ate tebabikola, ne tulaba nga tetusaanidde kutuula mabega nga oba oliawo be tuli taddemu essuubi be tuwadde emikisa egy'enjawulo babikole tebabikoze. So Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi nenvaayo mbeera eddoboozi lyabo naddala abangi abalonda ne beerabirwa mu ngeri endala n'ebirala bye tunaayogera mu maaso awo. Nzijukirako ko oba osobola okumpa omukisa nenjogerako ko gwali omwaka gwa 2011 nali naakamala siniya ey'okuna, naye bwe nagenda mu kyalo waaliwo kampeyini z'okulonda kuba siniya afuna gitula 2010, naye mu kampeyini ez'okulonda akaluka 2011 akaleeta mwami Ssempijja Muntebe nadda mu kyalo ssaawa nga 3 ez'ekiro ne bakuŋŋaanya abazadde baffe naffe abaana ne tukuŋŋaana abantu abasoba 50 ne babawa emitwalo 5 ne bagigabana. Mu luvannyuma ffe abaana bato twafuna nusu 10 era abazadde abasinga ne bagamba tugenda kulonda tuwa omuntu bwati ne bwati. Ekyo kyampa ebbanja munda mu mutima gwange ne ŋŋamba abantu baffe bano bagenda kubafugira ku nusu 10 kye tugabanye oba buli omu 5 oba 10 lwafunye. Ne ŋŋamba no, I think tusaana naffe tugende mu bifo ebyo tujjewo embeera y'okubeera nga babuzaabuza abantu baffe mu ngeri emu oba endala. Neyanziza nnyo neyanzeege. Kiruluuta Nkerettanyi wa NUP omanyiddwa ng'atabeerangako obukulembeze bwonna, kale lwaki bakulu bo tubawa omukisa ne bamaliriza ne baweereza n'otandikira ku bakansala waakiri oba bavubuka mu mwaka gwa 31 n'obulaka ne bakulembera kati n'obeera mu byabavubuka n'omala bimaliriza n'olyoka otandika okukulembera constituency eya Kalungu East? Mukama wange ekibuuzo ekyo nkyaniriza nnyo kuba kirungi
naye oluusi bwontunuulira sayizi oyinza okulowooza nti ndi muto naye nina emyaka 32 kyekiri kye natandise nakyo nti abamu mwalowooza nti byabanene oba abaki abawanvu naye tujjukire ne Paulo Kafero yatugamba amagezi gaba ga mitwe si migejjo saate mu parliamenti mitwe gyegikola ki gyekiteesa so ate bw'otunuulira bracket yange gyogambye bwe baba bavubuka ndi above 30 kitegeeza awo mba sikyakola ki sikyaliwo ekyokubiri ekyongo kitadde ebbali olutuba ebyobufuzi tetubipersonalizinze nti gundi kwatamu olekeremu n'omulala oba wabeeyo omuntu ambuulira kansala eyaveno oba yava kuwa kyamaani bwakyalo najja n'alinnya n'afuuka ne pulezidenti at times oba ebiseera ebimu osobola okubeera nga gweokusinziira ku busobozi bwo bwe weewuliramu nga busukka ebifo ebimu ebyenjawulo yensonga lwaki nalonda ekifo kino kubanga obusobozi obundi munda kye busobola okutuukiriza otherwise buli obwa kansala mu busobozi bwange buba bwa wansi nnyo nga nja kukolera mu economics kye bayita excess capacity. Mu nnaku zange 10 ezisooka abantu b'e Kalungu Bukyalubanga lwa Mindi bagenda kubeera represented mu parliament kubanga omubaka wa parliament yabeera eddoboozi lyabo baba kukiikirira mu parliament. Tubadde n'ekizibu ebbanga lyonna ng'oli bw'ayogera ku Kalungu boogera ku Honorable Sewungu ne twebuuza ffe oba ab'omu East twabaki ng'ate ffe tulina ne town erina ku kolasi. So ku mulundi ogusookedde ddala eddoboozi lyabwe ligenda kubeera mu parliament ate nga liri vibrant. Ensonga ey'okubiri mu nnaku 10 abantu baffe abasinga obungi balimi bansuubire okutumbula ebyobulimi. Ebbanga lyonna baaliko ne minisita naye era ebyobulimi yali mu bisa kumutendera ogusukkawo. So basuubire nti Nkerettanyi omwana enzaalo enkuliza eri ey'omu kitundu agenda kubeera nga atumbula ebyobulimi. Olw'okuba nti ndi muvubuka bw'otunuulira mu Kalungu East abavubuka bangi tebalina mirimu naye lwa nsonga ibiri. Esooka abasinga tebasomye kitegeeza nti nina okulwana bwezizingirire okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyaffe kuba abazadde abasinga tebasobola kuweerera baana. So mu ngeri y'enjawulo nja bayambako okubasakira bursaries basome. So abalala ekibalemesezza okuba nti tebalina mirimu kwe kuba nti tebalina skills ez'enjawulo ezisobola okwetandikirawo emirimu emitonotono. Suubira okubasikiringa basobole okubeera nga bejja mu nnawookeera w'obulwadde. So mu ngeri endala oba ey'enjawulo nsuubira okuleeta ebbago erikendeeza obungi bw'ababaka mu parliament kikendeeza ensaasaanya y'essente z'omuwi w'omusolo kubanga ababaka mu parliament Uganda nina ababaka basoba mu 5 nga basaasaanyizibwako omudidi omungi bwe gutyo ng'ate omuntu owa wansi oli abonaabona bakendeere babeleetenga services then sente ezo zibadde zisaasaanyizibwa ku babaka abangi ziddeyo ku ground ziyambe omuntu owa wansi asobole okubeera ng'aganyulwa mu byobukulembeze mu ggwanga lye kubanga ebyobufuzi kati bw'obitunuulira yafuuka business where someone averi n'akwata n'atunda buli kyalina n'asigamu ajja kungule. So tujja kulaba n'enkola gye tufuba okulaba nga n'emisaala egyo emisava egy'ababaka ba parliament egyo egisikiriza ennyo nagyo nga gikendeera. So munnakalungu agenda kuba mu Nkerettanyi tatumye wabula nga yeesitukidde. Kale omuntu ali wadayina eddakiika 3 anoonya akalulu byayogedde byonna binoonya akalulu naye tulike ku nsonga ensembayo abatali ba bibiina bwe budde basobola kwogerera ku kabonero ke bagenda okukozesa mu kunoonya akalulu. akaseera ka Yusuf Junior Kiruluta Nkerettanyi neyanziza nnyo neyanzege bannakalungu East bannange yenze omwana wammwe mutabani wammwe muzukulu wammwe muganda wammwe mwanyina mmwe Kiruluta Yusufu Junior Nkerettanyi bamwami Sempijjabo gwe basuubizanga ng'akyali bujje ndi gw'omukulembeze ow'enkya naye ate be bamu be balemedde mu nkya yaffe. Era abantu be Kalungu East mbagamba ekintu kimu mulonde Kiruluta Yusufu Junior Nkerettanyi asobole okutereeza
mwami Katabazi ne mwami Sempijja oba oliawo bye basobya kubanga omuzungu agamba the problems in your life cannot be solved by the same mind that brought them. Ebizibu ebiri mu Kalungu East ate tebisobola kugonjoolwa abantu be bamu oba oliawo ate ababireetawo. Kiruta Yusufu Junior Nkeretanyi ye yeesowoddeyo era ebisuubizo by'abaami abo mwami Katabazi ne mwami Sempijja gye biri bingi banakalungu munsuubire nti bye bimu ku byengenda okutandikirako kubanza already nabalagirawo dda kubanga ezinabala teziranda gobe zinatandikirawo nga buli kyensuubiza nkituukiriza nga tetunnaba kugenda wano mu kusibibwa emikono ekiraga timufunye omukulembeze ow'ebikolwa. Abaana bammwe abasoba 20 mbawadde bursaries so nga ate n'abamu abasoba 20 mbawadde emirimu. Ab'Ekasaali n'ab'Ebugonzi akabonero Ambuleera olaba Ambuleera tikinga mpozi n'ekirala ngenda kuteekesa mu nkola manifesto ya NUP omuli okubunyisa amazzi amayonjo n'amasannyalaze ku bbeeyi eya layisi ate era ne generations zibeere nga zeetegerera ebizibu byazo.